mu kaseera kano tetusobola kwerabira Kalangala okuvala ekiri nti munnange omubaka waffe ow'e Kalangala Nakimuli Helen yatufaako kakati Nuupu bwetyo emulisizza era nga bano bagamba baleeta Engineer Mariam Balunga. Tetukyayagala biri nti ate bamuggyeeyo nti ate empapula kati baleeta Engineer Mariam Balunga era nga ono munnange alabika yazenga kandidate wa Nuupu ayinza munnange okubeera nga yagenda okubeera nga atunuulirwa mu by election. Kakati twakava okuziika Kalangala District Woman MP Helen Nakimuli era nga ku kifo kino kitegeeza nti tekirimu ali mu kiri vacant era nga tulinze official announcement okuva era akakiiko k'ebyokulonda batuwe by election roadmap era nga ab'obuyinza kugambye banaatera okubeera nga balangirira ku bya Bakama already yakisiinyaako. Kakati munnange ebya sofa ebiriwo biraga nti Engineer Mariam Balunga ono essaawa eno wetwogerera yepositioninze nga National Unity Platforms flag bearer era nga mu kulonda okugenda okubeerawo okwakasa mmeeme yayinza okukwatira Nuupu bendera. Kakati jjukira nti Kalangala ekyali stronghold ya Nuupu era ya opposition era nga eno eri obuwagizi bungi nnyo mu disitulikiti eno obwa opposition naye ekyo oba oli awo tesangisanye kubeera nga kyeyinuuza abantu okusinziira munnange ku ba insiders mu kibiina ekya Nuupu. Singa Balunga afuna nomination eya Nuupu kitegeeza nti ekibiina kino kiba kisitandinga chance okubeera nga kikyasobola okuleeteringa siiti eyo kubanga omulaba nti mukyala ku mukyala ate nga baleese omukyala asaanidde era eyasomera ddala ebitabo. Mu nsonga eno abatunuulizi bagamba nti amaaso gonna Nuupu egatadde ku muuvu yaayo eddako era ne NRM titudde amaaso egatadde awo nsuubira okubanga ebibiina ebirala biyinza obutabaayo nnyo na nsonga saidi ze yokuleka oba ba independent bayinza okujja wabula bano we bali okweraliikirira kwange awo kubanga Mariam Balunga ekituufu nze mbadde simumanyi naye nga okusinziira ku NRM obuzannyo bwayo mujjukira Anita Among wano omuntu yali amwesimbyeko be yaleeta mbu omuntu we oluganda luwe bityo. Kakati kansuubire nti ekintu kye bakitunuddemu kuba tetwagala ate kugira nti ate batandika okubeera nga batuduulira nti twabateze omuntu waffe batera okubyogera aba NRM. Kakati kale munnange omukyalo ono Mariam Balunga yali mu spotlight era gwe tutunuulidde mukyala w'amaanyi muwala muto ate nga yasoma ebitabo abirina. Kakati tusuubira okuba nti anaabeera perfect match okubeera nga alinnya oba nga ayambala engatto afiitinga engatto za Helen Nakimuli kubanga omukyalo ono omugenzi kati Kalangala Woman MP Helen Nakimuli nti alese legacy emabega era nga ono tumumanyi ng'omukyala abadde resilient ennyo abadde omukyala omugumu nga si kyangu kumugula nebbala mujuzi yakyogera alaga nti yali agezako omuseduusinga naye nga takkiriza era n'ebigambo byonna byabadde nga ajjayogera ku mutimbagano obutambi babadde nga babutuleetera nga ddala mu butuufu omukyalo ono alabika abadde w'amaanyi nnyo. Kakati abadde nga muweereza mulungi era nga alina deep commitment okubeera nga ayongera oba improvinga obulamu bwa communities
ku kizinga oba ku bizinga. Omukyalo ono okumwogerako ekitonotono mu lugendo lwe guyinza okwebuuza kubanga omuwala okulira ku bizinga eyo, kubanga bagamba nti ebizinga sayidi zeeyo abantu kisooka mbu obulwadde obwa siriimu nga bungi nnyo sayidi zeeyo, abavubi ssente mpitirivu, kwegamba nga embeera yaayo si ennungi eri awo, ne bwe bujjanjabi si bye biri eby'amaanyi eby'ensoma, naye nga omukyalo ono yakulira mu mbeera nga famire si ey'amaanyi eri awo. Ku kizinga ekiyitibwa Bokasa. Twogera kati ku Helen Nakimuli omugenzi, kwegamba nkulaga engeri gye yajjamu okubeera nga atuuka w'atuuse okulaga nti ddala kituufu yali oba yalwana era yakuzibwa bulungi n'enjogera yennyini oba odda ogiraba. Kakati omukyalo ono ajja ku national political stage, ekintu ekiraga nti obulamu bwe bwe butyo bwakyukira ddala. Kakati ono yazaalibwa Julayi nga 1985. Museveni yali akomekereza bukomekereza lutalo, kitegeeza yazaalibwa mu lutalo olwa Museveni ku kyalo ekiyitibwa Lukuba, Bokasa Island, ekizinga bakiyita Bokasa. Nakimuli yakulira mu famire era nga famire erimu enzikiriza bannaddiini nnyo n'empisa nga z'amaanyi. Kati mbadde nga neewuunya Nakimuli abantu obooli awo kye batamanyi nti Nakimuli ono kitaawe Reverend Father Christopher Walusimbi, kitegeeza nti musajja yasoma era amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde, kitegeeza nti wamu ne maama we eyamuzaala Mariam Nalwanga baakola omulimu munene nnyo okubeera nga bateeka empisa mu mwana ono, era nga kino kye kyadefininga leadership style ye, kubanga yakulira Kalangala, akazinga aka remote. Olwo najja okufeesinga challenges. Jjukira nti kati mu communities eyo nga bwe nkugambye nti nga ebyensoma biri awo bifu ku bizinga, ate nga n'okwonooneka kyangu nnyo, naye nga munnange ono biinyi nti kitaawe Reverend Father Christopher Walusimbi, kitegeeza nti kyongera okulaga nti lwaki Helen kituufu yasoma. Kakati yasomera Bukasa Primary School era ku bizinga eyo, oluvannyuma n'avaayo n'agenda ku Homies Darren Primary School, n'asomerayo primary n'agimaliriza. Kakati olwo neyeeyongerayo Our Lady of Good Counsel Gayaza, n'asomerayo O level. Oluvannyuma n'agenda St Augustine Secondary School Wakiso, n'asomerayo A level. Kakati awo olugendo lwe munnange ne lweyongera okuba nga lufuuka olw'amaanyi mu byensoma, bwe yajoyininga Makerere University eno n'afuna bachelor's degree mu social work and social administration. Nakimuli bw'atyo ng'avuddeyo tannaba kuyingira nnyo mu politics, yagezaako nnyo okulaba nga bakulaakulanya communities zeeyo. Yakolako nga community development officer Kalangala district, era nga wano yakola nnyo n'abantu aba wansi okusobola okumanya ebizibu byabwe, nabo ne bamutegeera. Kakati ono Nakimuli kitegeeza nti ng'oggyeko famire mwe yakulira, kyovudde olaba nga abadde mulambulukufu, kitegeeza nti ddala mu butuufu omuntu eyamukuza munnaddiini ekyo ne kibeera awo, abadde olaba tasagaasagana era abadde muzibu nnyo. Kati naye ate bwe yamaliriza okusoma n'addayo ewaabwe Kalangala n'aweereza abantu, ne babeera nga abantu bamutegeera nnyo, abantu beeyo babadde bamutegeera nnyo ebya ddala. Kakati ono gwe baleeta enginiya, gwe baleeta tetumanyi, Mariam Balunga enginiya
atutaase naye abeere resilient nga Nakimuli, kireme kubeera nti munnange ate abasajja basobola okulaba nti kituufu Nuupu tesobola kuwangulwawo. Of course bagenda kukola byonna ebisoboka, bakuba abantu emiggo, babba akalulu, bakole batya buli kimu, kuba kati bo basalawo kusaanyawo Nuupu. Walaba wano Kasolo yali atandikiddewo, walabye RDC kye bamukoze, walabye Katumba Wamala nti ebyo tebiriiyo ewaffe, ebyo tebiriiyo, totuleetera byeri wammwe, bize ekyotera. Oyo n'amututaasaako, naye nga already ne Mufayo Nakimuli ng'ayogerwako nti ayinza okuba agiinamu omukono, abantu baali babyogera. Nayongera kikakasa bwe yajja mu Paalamenti mu kukungubaga ng'era atandika, olabye kati aba sipiika, olabye nenga kati ono omusajja abadde ki bannange? Omusajja alina obudde okubeera nga akwasaganya abakyala bonna baalina ate era nabino byonna binaagala bibiiremu, badde manyi abaakooye.